Ekinihiro cha kigenda kubeerawo nga 29 omwezi guno gwennyini gwe tulimu Kacheka Stadium okuyingira 15,000 zokka nga bulijjo emiryango gyaffe tugenda giggulawo kumacha sawa 2 ez'okumacha gwebeera mu line osobola okubanga oyingira tugenda kubeerayo of course n'ebyokunywa n'ebyokulya byonna bijja kubaawo era nga aba sponsors baffe bagenda obbabuulira. Amanya nze Kazibwe Yasin okuva mu Prestige Margarine. Okusookera ddala ngenda kwebaza Vision Group yonna gyekoma n'obunene bwayo n'okukulisa Radio West okweza emyaka 18 ngeri in service. Ekinihiro cha MTN nga bulijjo ebaddewo weeri era ejja kubeerawo ne Vision Group ne Radio West nga omu ku bantu aba bulijjo betubeera nabo. Naye tukimanyi season ewedde abantu baffe ab'embalala aba Western Region season ewedde tukimanyi kati abantu bagala nabo kwesanyusa abantu babadde bakozesa candles bakozesa tadoba bakozesa paraffin naye ku luno twalese solar kuva mu Red Pay solar ngeri affordable. Nze Brian Serigo National Promotions and Events Manager Uganda Breweries tuzebba kuba hit after hit mu Kinihiro tugenda kukola Ekinihiro cha ne Radio West ne Vision Group buli kintu ekikwatako tekigaananga. Tugenda kujja mu Kinihiro tugenda kuba n'abayimbi bangi tugenda kuba ne Shiba ne Chameleon ne Mungi n'abayimbi abalala bavawa Embara mu Western Uganda.